Wadde kusibula kitange wadde mmange era bandekedde ennaku mutima kuba simanyi bwe ngenda kuddayo simanyi nabo kye mbalekedde kye bandowooleza oba simanyi bana bannamateeka oba nabo bwe bati bwe baaniriza abaana baabwe nga bakomyewo ewaka ne mubagobaganya oba nabo nammwe omuntu omwana ow'ewaka bw'akola kapate alina sooka okuddiita mu mateeka oba aba amenye mateeka nja kusaba kubuuza ddi bwe twatandika nti newoba okozeeyo akakola nti ogenda kubuuza ku bantu olina kuyita mateeka kusaba polisi kyekadde sirina lukuŋŋaana lwenkuba luli awo ngenze kulaba bantu naleese sawundi because njagala kuwulikika abantu babadde bangiko era ndi muyimbi nanjagala kubasanyusamu ekintu kya clearance kino okulisula byekiremeddeko kibadde kyetaagisa okubeera nti amabateeka kenda sisobodde until when they have got authorization to gather people here. Paka mzee agenda afuna olukuta kuva waradisi nebiyongerako. If it is a family meeting, let Mzee get a few elders, they enter in the sitting room, they go and meet. Bovanga bino bya family mwana kujja kulaba kubakaddebe Mzee ne family ye bagende mu nyumba. The rest of you have come from other places, leave this place immediately before we use abavudde bweru abatali ba family eno. And of course, that's the end of my communication. DJ, switch off the system. Switch off, it will be confiscated. Everyone leave this place right away. Right away, I've said let everybody leave the place. Switch off the system. Switch off the system and pack the music. I'm saying switch off and pack it. If not, it will be confiscated. Officer, make sure everyone leaves the environment.